mesangako gendo otandika okutula mu community otunula abantu abalina enjocho wano eyo trademark yaabwe bemanya bamakinga abaana baabwe bamakinga abaana baabwe abakabano wano eyo trademark mugitegedde kati njibategeeza mugitegedde bulungi nnyo. Okay, right, katugende mu maaso wano mbadde nkyabalaga footage kati fute omukulu ono Segujja Fred bwe nasooka okuba muwala wa Winifred Nakandi yakola tweet eno kanji basomere yakola tweet bwe nasooka okuba muwala we nganze mbakuba batandika okuyomba uyo Segujja Fred omula bulungi yawandika bwati When we started the national platform, some people didn't have jobs and were stuck in some countries abroad like Fred Lumbuye in Turkey. Yagamba nti bali batandika national platform abantu abamu tebayina milimo era nga balemereddwa gye bali mu mawanga g'ebweru nga Fred Lumbuye. Mukulu Segujja Fred People Power oba national platform wagitandikira luddawa ekyaddondo tewaliyo ekamoota tewaliyo where were you bwata bwe yagamba when we started national platform some people didn't have jobs and were stuck in some countries abroad like Fred Lumbuye in Turkey. The era of social media and some people names Lumbuye survived on social media and has no official job. Mukulu, bwembanga ndi ku social media nga sina mulimu. Have I ever called you to ask if your money? Have I ever called you? You think all of us we are fools that we can depend on the state funds? Nkubuuza gwe Dr. Simanyi Segujja Fred Nakandi Winifred. Oli mu state house okutesereze gwanga serezo mu musolo akawumbikamu n'ekitundu mwabbera omusajja MC Kats ne mumba sente ze oyogera kunze bwe mugabo botwa muteba na Uganda tusirike olwa mission gye mwajja nayo ekyo si ekikulu kyekiriwa ekikulu kiri nti si buli lubi lwabugi nti ebeera mpolwe si buli lububi lwabugi nti ebeera mpolwe omuntu okusirika taba musiru ate mwe muyina ekizibu kimu. And when you get exposed, you burst out. You had a mission to plant your daughter in national platform with your mission. But unfortunately, I exposed her. Which caught you offside. And it still pain you. And it will until your death. Echonchikuddam. Muliba mafia. Musanyiza abakazi n'abasajja abaganda nga mbatega abawala mbawo obutwa ku mikolo nga muluza tetumanyi. Teri muntu asobola kutuukirira nyande soferi mutuukako n'amukwasa ne check ya 1.5 nga takumanyi mission zimukolera. Gwe nkumaliriza ndoza mutegedde laket bwetambula. Kati MC Kats wano yabadde akaabira ngenda kazanyako eddakiika 2. So what's up, how you doing? My name is MC Kats. Apparently I put some tweeters on MC's getting money that was handed over to Mr. Frank, I think he's the spokesperson of the government of Uganda, as in Tiara and Management. He told me to be here at 10 o'clock. As you can see, you can't cross that path unless you have an appointment. I've been here for almost 2 hours, and they told me I have no appointment. They're all not picking. But this is it. All our man government here, I'm saying, Bobita ina nyo kyabasinga naye na katona abavubuka kebayinza okwekolerawo mu katwala. You see simple things like MCs. Kati bino simanyi saako myoga bye mulimu. Imagine bameka abalala batwala ezo. I'm not standing here because I want money for MCs. I've managed to work my life very hard. Kati iyo badde racket bwete badde tambula. Ekunganyiza sente ezo okugenda mu bintu nga bibadde kati amajala tuveewo njala tugende ku nsonga endala kati tugenze ku video tugenze ku part 2 eyakatambika leero era tutandise bwe tuti
Nyanda Yosoferi Tibahaburwa mkimanyi nti okwogera kwa president mu kwewandiisa kwakutabudde omutwe nakati era kukyakutabula kyekyo kuviiriddemu okutandika okuyita ebweru ojosinkana ne bemuyita ba defecting ate si ba defectees kubanga babadde bantu bammwe okumanya mwakubye Nyanda Yosoferi nakati bali ku pressure etya mwena butambi butambudde olunaku lwa jjo n'olwaliro nga bulaga Saanya ne banne nti ba defectees okuva mu Nuupu njala babuuza wano Saanya teyava mu Nuupu n'agenda nembabuuza abasajja bonna abaava mu Nuupu ne bagenda mu PRO nga bakava mu komera abatajja na ku kitebe bakyali ba Nuupu nti nedda ne t-shirt bawadde empya nga mwagala kumanya mutadde Museveni ku pressure bamuyitidde abantu 30 egogogo nti ba defectees najja n'ayogera nabo 30 people nenga kuliko ne Saanya mujahadini gwamanyi nti wenga muzika nga kuliko ne Saanya mujahadini gwamanyi nti wenga muzika nga ne ku kitebe bamugoba taliiwo tajjangawo kitegeeza Nyando ayidde nga ate yakyali mu 1925 1933 kati nabagambi yazze mu 1900 ekyo kimwalabi kyonna ezibayi babayita ba defectees abo si ba national platform bali bagenda dda njagala mundetere omuntu omu nga yagamba nti wa Nuupu nga badde mu activities kwabona taliyo kati bwe mulabanga omusajja atandise okukola ebyo byonna byavudde ku statement president speech gyawadde nga amaze okuwandiisa wano we yamugambidde nti obudde butuuse obudde in fact speech ya president yabadde egamba bweti Nyanda Yosoferi Tibahaburwa Museveni de Rwanda ngobudde Rwanda bukyali Museveni, do you copy that? His Excellency Robert Kyagulanyi's statement or speech at Reza during the nomination, indirectly he was informing you that you please go back to where we belong, not to Uganda, before it's too late. Yabadde agamba Yoseri Nyando Tibahaburwa de Rwanda ngobudde Rwanda bukyali. Lokuba mwine input ya resistance kekano ke yakugambye mulira bulungi nnyo. I want you to remember that Uganda was here before you and Uganda will be here long after you are gone. You don't have to burn it down on your way out. The best guarantee for your legacy, for your security, and for what you and your people have earned in the last 40 years is to allow a peaceful, orderly, and democratic transition of power. That opportunity is available because we are not vengeful people. We still believe in peace. We still peace. Right. Karimalo kawulirako. Ye najja n'akugamba nti alese Saanya ono omulalu wenga muzika ono gwe yalese. I declare war to Museveni. Nangirira olutalo ku Museveni ne mutabani we. Okulamula abavubuka abetololera ku Kyagulanyi talina kiddako. Ndi musajja mu Nuupu era njagala kufiirira nsi yange. Njagala okusooka okwebaza His Excellency the President Yoweri Kaguta Museveni. Okimanyi mujja kukuba amasasi naye ekijja kijje. Nsazeewo n'andaba nti mutuufu singa ngeri gye ngenda kusisinkana Allah. Okulaba nga ntambuza obulimba. Abantu balabanga nabalyamu olukwe. Mpulira nga sirina ngeri gye mpangaala. Ayayo abasiyasi abatalina kiddako. Baavayo ne banjogeza ebintu by'ebisiyaga ku Kyagulanyi. Ebintu ebyo mbisagaamu. Kyagulanyi mukyala w'amanyiddwa. Wabula gavumenti evaayo n'ekwata ebisiyaga n'ebiteeka ku Kyagulanyi n'ekigendererwa ekyokwagala omwonoona. Sipiika Anita Among omukazi oyo bayinza okuba akozesa ne bakazi banne talina waatuuka n'atayogera ku bisiyaga ng'abizza ku Kyagulanyi. Gw'atali musezi olaba otya omusezi buli waatuuka awuza bisiyaga bitegera kukkiriza ba bisiyaga. Sipiika wa Palamenti Anita Among ne Neyerusa gye Yerusa ateeka okuba nga alabika akozesa bakazi banne. Gwandika kati ebisiyaga ebitamufa mu kamwa bavayo ne babikookera ku Kyagulanyi. So bansalawo bampaledinge njogere ebintu ebyo mbizze ku Kyagulanyi. N'ekigendero ekyokwagala omujjako abantu bamulabe bamubijjise. Balamu yennyini yatusuubiza buli kimu. Tuveeyo twogere Kyagulanyi amafuukuule. Kati yo Nyandwe ne bande projects bamuleetera muzitegedde bulungi nnyo. Ffe tetulina buzibu.
awo tujja kuvaawo tugende mpola mpola. Kati njala kukubira omulanga ogw'abannamawulire bonna TV ne radio stations mu Uganda mwenna bw'omanyi nti oli munnamawulire mu Uganda ng'okola ku TV okola ku radio munnamawulire Nabbanja gwe yalagidde basibe bamusibye mu bumenyi bw'amateeka eyayita Prime Minister Nabbanja Musafiri munnamawulire eyabuuziza Nyando Esofeeri ebibuuzo ebyo ne Museveni yadde amumanyi era yamugambye sigwe mwesigwa ng'amumanyi wabula Nabbanja olw'okuba nti babeera mu system ne babbasereza gavumenti omwana olwakoze statement bamakinze sure at least bakolako adjustments mu ddwaliro ly'e Kayunga okutereezaako okuva ku muvubuka kye yayogedde. Kati Nabbanja bwe yagenze mukono yasanze executive omuvubuka bye yayogedde bye biriyo kati adjustment ze baakozeemu oba okutereezaamu e Kayunga Nabbanja n'alagira mbu bakwate omwana yawadde information enkyamu bamusibe. Wetwogerera essaawa zino bambi omuvubuka bamututte mu kkomera oba luzira oba kitalya okumusiba olw'okuba yalimba eggwanga n'okuwaayiriza amalwaliro ga gavumenti. Musafiri Nabbanja buno bakajjala bokuweereza omubisi taba mussi omubisi taba mussi fena tukimanyi amalwaliro ga Uganda gonna mafu wakonfamize nti eddwaliro ly'e Mukono ebisinga byonna bifu kati kiki ekyabadde kikusibisa omwana nti bamukwata ate abala temukimanyi oyo mwazannyira comedy Nabbanja mubbi Nabbanja azannya deception ng'omusiru Nabbanja mubbi. Waliwo mwenna abalabi ba firimu waliwo omusajja mu firimu bagitanga usual suspect eya Kaiza Soze abalaba firimu omanyize firimu nziraba papasire nabagamba engeri gye nali mu art ndaba firimu ezo nziraba ng'emizanyo n'ebyo ebintu byenjigamu kati Nabbanja is a pretendant she's a comedian. Nabbanja yasinga obubbi mu gavumenti ya Museveni currently. She's the most corrupt government official currently. Nabbanja mubbi gende wabo yonna ebunyolere bali mu kukaaba Nabbanja okubba amataka n'okutwala ebintu by'abantu yaniviringa ne woteri recently mwajira Museveni gagenzo jigulawo. Nabbanja mubbi omwefuula mu buzolo. Nabbanja mubbi mwe public mulabanga comedian kumbe mubbi mwenna abaagala okumanya omuntu waliwo firimu bagambye firimu bagiyita usual suspect ya Kaiza Soze kati waloneka firimu akabakayita at times and bakayita life stinks omuzanyi mwerabidde life stink kati wala firimu ezo abantu abefuula kye batali nenga ni reality bali kintu kirala kati Nabbanja yezanyisa ekintu ky'okuba nti comedian nti Prime Minister ali comic. Nabbanja mubbi eyo cover up nkiddamu. Nabbanja okulagira omwale bamukwate yabadde akavalinga bakozi banne omuli Jenutha Achenge omuli Dana Atwine bebadde akavalinga kati omwana yafuuse kiso kya mbuzi omusiba. Nabbanja mubbi ne banne bate basobola kuleka mwana okuba expose nga asigale nga ali bweru. Oyo comedy gwa Nabbanja mubbi kati ziri amataka ga beewabwe mugamanyi bulungi ne flat ze yazimba kati alina ekizimbe wanebulaga ku mwenda bade bamenya ebizimbe byonna biri mu reserve ebiri mu road reserve bwe batuuse ku kya Nabbanja bagamba tesobola kimenyawo ne balina ne bagata tujja kumenya ebizimbe bifika tumenya kya Nabbanja kikino wano ekyo ekizimbe kya Nabbanja kiri bulaga ekyo nanga bw'okiraba kankibaddemu ekyo n'ekizimbe kya Nabbanja kyonna nga bwekiraba kiri bulaga ku mwenda kumitiyana ku main columns ekyo lina kya Nabbanja ate alina ebira bingi nnyo ayagala okutegeera genda ku mwenda ebulaga ekizimbe kino we kiri obuuze banneyiba bagenda kukubulira nanyini kizimbe kino gwayagala okonfaminga information yono genda ebulaga ku mwenda eno flat weeri nene obuuza abantu abali ananyini flat eyo bajja kugamba Musafiri Nabbanja
kati yabadde alina okuprotectinga Dr. Ruth Aceng yadde alina okuprotectinga Atwine kwekubba kwekwata omwana munamawulire bamusiba kati gende ulaga munaba namawulire bandimonita aba vision abaki mwenna mwagala nnyo information n'okola research ne ba YouTubers mugende bulaga ku mwenda ewali ekizimbe kino mubuuza abantu abali awo bajja bamulya alina mu kizimbe mujja tegeera nti oyo azanya comedy ne is a threat she's a serious threat to Ugandan economy amubbi kyovula yo baga mu 7 tova ku main tovaawo bebo mubategedde bulungi nnyo video zona muzire bulungi nnyo ze yayogedde oba ze yakoze naye fe tetugenda gendayo tugenda ku nsonga eziddako katika tugende wano fenna abagala enkyukakyuka mumpulirize bulungi nnyo bw'oba ng'oyagala enkyukakyuka ng'oli mu magye ga UPDF oli mu poliisi yes Nyando Yosoferi sikyali kyantiisa mu Uganda. He is no longer a threat to Ugandans. The threat is General Salim Sale Akanda now. And I'm officially announcing Salim Sale is the one controlling the country politically, economically. Salim Sale is the one who appoints all government officials in all government institutions. As you speak right now, is the one who even appoints the ambassadors and their deputies. So I'm here to inform all Ugandans. Yes, Museveni is no longer a threat, but Salim Sale is a threat to Uganda because, first and foremost, himself is not a Ugandan. His origin is a Somali. That's why he's dealing with more Somalis, Eritreans, Ethiopians than Ugandans. So, I'm going to deliver this information to all Ugandans to understand exactly which threat do we have right now. Tugenda mukalu nabagambye Simon Bakama kifananyi nembaga Salim Sale ya controlling akalu kano nembagamba Muhozi nembagamba Aldrin Karugire nembagamba ne Kiyowa Kiwanuka amapesa galyaga giga controlling naye ngo omuntu omukulu ow'ekintu kino ye Salim Sale kati uliza bulungi nnyo oluvannyuma lw'okukola byonna akozeseza sente okutta music industry okutta abantu bakisekinoomu abaloba wambirako ebintu byabwe n'ebintu byalina ebiyitirivu okontrolinga economy okuyingira mu national budget ulira no okuyingira mu national budget okubanga alina amewinge ye alina buli kimu kati essaawa zino yasalirawo eggwanga atya mukaluke tugendamu essaawa zino bakimanyi bulungi nnyo waliwo okulya n'okukomba essowaani bagamba nti bajjeno abali active n'abawummuzibwa basindikibwa mu kukola campaign ku ground era bano bagabongerako ku ssente ze bakolera omwezi babongerako miliyoni 2 nga allowance kati we twogera kyembadde temumanyi mukiwulire bulungi nnyo ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi nnaku z'omwezi ndakambademu Salim Sale kyekizibu kya Uganda kati we twogerera Salim Sale mbagambe ya managing eggwanga era we twogerere saa zino which ewedde yayita ba ambassador ba Uganda bonna abali ebweru w'eggwanga ne ba deputies baabwe n'abayita bamusinkane eggulu nkiddamu which ewedde kuno ba ambassador kwe bali ne ba deputies Salim Sale yayita ba ambassador ba Uganda bonna abali ebweru w'eggwanga ne ba deputies baabwe bamusinkane eggulu era ne bajja yabagamba ki yabagamba bwe mba mukyagala emirimu gyammwe n'okulaba nga tusigaza byetubbye neggwanga okusigala nga liringa bwe liri mulina okutandika okudda ku ground nga munoonya obululu bwa muzeeyi otherwise atagenda kikola ombuulira omulimu bw'oguvukoze eki oba oguvuddeko naawa ebiragiro ba ambassador bonna okampainingira Nyando Yosoferi okwetoola eggwanga lyonna
era buli omu ambassador yamuwadde milioni 2 ngeza transport refund eyamulese okuva eggulu okuddayo. Kati kyali wange bolaba ambassador bemumanyi nga bali mu Kampala bali mbyale bali mu kuyiga mumanye nti Salimu Sale yawadde instructions okampeyingira Nyando Yosoferi mu ngeri yonna esoboka. Ekyo mukitegedde bulungi nnyo. Mu kaseera ke kamu yabawuddemu ebibinja bibiri. Yawuddemu ba ambassador abasiraamu bona abasindika bagende batandika okuyega enjiri obasiraamu okwetoola eggwanga lyonna mu mizikiti abo yabasindiseeyo. Mu budde bwe bumu n'asindika abakristaayo omutwalemu n'abakatuliki nabo n'abasindika bagende batandike okukola emirimu gya campaign okukompeningira Yoweri Museveni saako n'okwenyigira mu bubbi bwa kalulu okulemezawo gavumenti yaabwe nti batakikola bajja kuba tebakyalina mirimu oba ekinaddako kyonna nabo bennyini bavunaanyizibwa ku nkola eyo. Era wetwogerera essaawa zino omwami ono yalonda buli muntu yenna gw'omanyi mu kitongole era ne budget ya Uganda kati yagicontrolling yagamba ani afune ssente ani atafuna ssente. Abuusabuusa information eno liwadde bengokosa omutwe gw'omukalu bw'oba olina ambassador gw'omanyi ne deputy mu nsi mbwali oba tebali mu Uganda okujja nga bazzeeyo nga amaze wiiki 2 zonna bamaze okujja nga bazzeeyo ne babadde mu Uganda era basinkana Salimu Sale eggulu n'abawa instructions era bali mu zikola essaawa zino. Era buli omu bamuwadde security emukuuma n'emutambulirako mu ngeri y'okuba nti baagala kubba n'okukyankalanya obululu mu ggwanga. Era nnyongera mu maaso baga nti General Salimu Sale Kandanaho Kisawo Vuga yalonda abakungu ba gavumenti byonna gw'aba yagadde okuteekawo era gw'atayagadde tabeerawo gw'awuliramu enkenyera gw'ajjawo era waddembe omugoba n'amugoba mu gavumenti. Kati kyekigenda mu maaso yensonga lwaki mbagambe nti we should be very careful at this particular moment. The enemy of our country is General Salimu Sale. That's why he's not seen anywhere in the public domain because he fear that the people in the public, they hate him and there are some people who are looking for him. That's why he decided to lock himself in a guru well protected with his military wing. Omwami otajja mu public wandi mulabyeko mu NRM criminals n'obuvuyo obaddewo wane tajja kubanga akimanyi bw'ava eggulu okujja abeere mu zino meeting okujjako yalabikako mwemu oba muzzukulu wa Museveni baali bamuwasa n'alabikako yeeyokka naye tava ggulu kubanga akimanyi okujja mu mikolo gino security eyinza okubeera compromised naye akimanyi nti amunoonya bangi. Kati yensonga lwaki ono kati yafuga eggwanga. So all well wishers of surgical operation, now you know the right target and the right person to visit, as in visiting him. Because we might right now think that we are fighting Museveni. Museveni is no longer in control of that country, no. Museveni is in 1900 right now. He doesn't know that we are in 2025. Museveni is in 1900. That's why last week he told us that he thanked the NRM which selected him from 1925th up to 1931st. So right now is in 1900. So he's not in control of that country. The Nyandwe I know, the old Nyandwe, you can't call him from the State House to come at Kolo Air Street to meet 30 people, the so-called defectees, and the public knows that those people, they don't belong to NOP. So Nyandwe is no longer existing in Uganda. It's Salimu Sale now. So mwenaba de buli abayina abagala okukola surgical operation amagala ku visitinga muntu kigo mwagala omuntu omutufu okuvisitinga ye Salimu Sale kati ye buli kimu yalina eggwanga yaddukanya budget ya Uganda yalonda abakozi mu government yonna yakola buli kyetaagisa. In fact okusinzira ku sources zenagazalinze
omwami oyo ng'atudde eggulu akuba bwekubi message akuba bukubi simu okusindika message n'agamba nti oyo aveewo ono aveewo oli aveewo kati abatamanyi history abantu bali aba mujja bawulirako nnyo gavumenti ng'ekyuse oba mujja bawulirako nnyo mu nkuubo za information abaali abazibwa ennyo mu nsiko era nga battanya abaganda kuliko Piraato gwe mumanyi ekyamutumya Piraato oyo sindikine muti nagimuwa era erinnya lya musiko amuyita Piraato kuliko omugenzi Frederick Rwejemba yali muzibu nnyo mu kusiriikirira Deri ne Salimu Sarakanda nako bamuyitanga arufu kitegeeza evumbe nakati akyakola emirimu gyegimu mwe mulowooza nti ali ggulu atudde eri abanga ali ku remote tikati ono lino epesa litutanya lino liveewo in fact ba architecture bo okusilencinga abaganda bonna ne ba politician from 1986 is that gentleman. That's why the Baba must bamuterako sanction immediately. Bulijjo mwebuuza lwaki kyali tatambula bamuterako sanction immediately nga yakava mu nsiko kubanga whatever they did was more than what you think. Kyekimutuumisa alufu. Oli bamuyita Piraato. Mwalabanga nnyo firimu za Yesu. Piraato temwategera ebintu by'eryakola kati bamuyitanga Piraato. Era bali mu system eri yakandooya n'akawuni. Abasinga obungi temwalabanga akandooya temukamanyi. Kankabanyumizeemu eddakiika emu. Akandooya bakwatanga omuntu mukazi wa musajja. Ne bakwata emikono gino ebiri. Nga bw'ogirawo ne bagikwata ne bagisika bwe bati. Ne bakusiba emiguwa kino ekifuba ne kyereega ne bagikwata bakusiba emiguwa kino ekifuba ne bagikwata bagikutte ne bagisiba no bange ekifuba kyereeze ne balyoka baka kumbi mmoto akapwa kati jukira bakuleeze emikono gino gyonna emisuwa giba gyereeze nga n'omutima gwereeze kati bakuba wano papa oba bakubye wano automatically olina okukola ki olina okufa bwe tebakubye kakumbi bakwatanga ne bakusiba akandooya ne bateekawo epiira ne bakukumako omuliro ng'oli mu kandooya mu bipiira ebyo kino ekyebipiira am the witness nga bakawaba mu 86 bayo ky'abantu bangi nga ndaba nga ndi muvubuka muto okuva ku lubiri lw'Emmengo ku nguudo zino kyokola nti abantu abasinga obungi oluguudo lw'omundeeba jangu ku Ring Road akayanja ka Kabaka yingira luguudo lwa mayiro ya Kabaka jangu ku luguudo lwingira Eagles Nest genda ku luguudo lw'okolwa Abasomali Nabagereka Primary School ezenguudo saako na oluka mu Kisenyeri mu Kalitunsi n'oluka Ekatweri ezenguudo battirawo omwana Omuganda yenna surviving olutalo. Naliwo nga ndaba kuno Sale kwoli Museveni kwoli Kayindo Tafiire kwemuli buli kimu kimanyi neggayi omukyamu jukira bamuyitanga Abudu mwamukira ku Budoni nga ndaba Budoni nikatwala police waliwo petrol station ya Basomali wabula wava ku Budoni waliwo wakili meters nga 2 waliwo amaka agaba bamuyitanga omumbejja omwakumirako Abudu omuliro n'ateta nateka kutuuka ng'emberenge bibikole mwakola Abaganda and people have information and they are still there. Mumuyinza okuloza bitu bye twogera propaganda nze Abaganda njogera propazungu no si propaganda. Gwatakulya mu Kampala fe twazalibwa mu Kampala Mmengo akakayanja ka Kabaka twakayitangako nga bagamba no gati mizimu gikaaba nga abantu lijala abantu bakaaba
era kakayanja nga babadde bagenze batandise kajja mu mazzi ne bakabikula bwe kati munzo osanga mu tani z'amagumba kati muzimanyi akakanja kakabaka nkubulira ekifo ekirala ekkooti y'Emmengo mugimanyi ku Mwanga va ku Nfudu va ku Bulange Emmengo odde ku Nfudu ewa Kisingiri waliwo ekikubo kimu kyoyawula muno dda ku kkooti y'Emmengo kati emanyi w'ekkooti y'Emmengo waliwo barracks oba kalinga kaditaaki kati emanju eyo we walinga ekibira battira omwana omuganda mu kibira ng'ekibira ekyo kitambula okuvaawo ne kigenda kyekwata eri ku luguudo luli olulala lwe bayita erinnya ligenze kati ekibira ekyo era kyekyavangamu ensulo z'amazzi zijja n'okujjugula kati mwe gye mwolya nti basiima essiemu yatandikira kubasiima basiima eri awo era ng'ova ku kkooti ya Mwanga n'okkira abadde mu kisenyi basiima we yali awo nabo batenawo abantu kati ebitundu byonna abasajja bamanyi bulungi nnyo kye baakola era bakimanyi bwe twogera ku basajja abantu balinako obusungu batta baganda baffe batta bajjajjaffe oyinza okuza tuli mu kusiika binywa kujja tukooye obutemu bw'abana abasajja abantu bangi tebamanyi bakitaabwe gye babaziika abantu bangi tebamanyi bamamanyi gye babaziika aga amataka g'omukatokolido bonna ge baliko gonna gaali g'abasajja baganda where are they? They are nowhere to be seen. Nakoze video ku Lwokusatu mu pati gye nasembeze nga basomera ebbaluwa byenjogera gende bukwasaganye n'ebbaluwa gye nabasomedde ojja kutegeera nti ebigambo tubaga bituufu. Oyo Kayanja we yazimba ekkanisa eyo ako kaali kattiro. Lawrence Mukibi yazimba St. Lawrence Mukibi kaali kattiro. That was a dump area, a dumping area. Lawrence Mukibi yazimba St. Lawrence akaali kattiro. Gende Makinde mu military barracks akaali kattiro. So batuba twogera tulina information gye twagala kwogera ng'ejja kukwasa abantu ennaku. Mwabawoza Museveni oye simanya abawoza afande gundi afande abasajja batta abantu baffe. Abaganda baaliisa Museveni ne banywesa Museveni ne bamusasulira buli kimu. Olwava mu nsiko yalina lisiti yaabwe bonna nkiddamu. Abaganda baaliisa Museveni baakuuma Museveni baamuwa buli kimu n'okutuuka okuwangula olutalo. Wabula ogenda okuva mu nsiko nga balina lisiti yaabwe bonna nga ki ekibassa kye baamukolera basobola okukikolera omuntu omulala. Kye baakola basobola okukikolera omuntu omulala. Kyekyabassa bonna ne bakyabatta kati bebatta bamanyi nti kyekyo kibakola. Gwe tulina buli muganda yenna abadde alina ssente afa nga tategerekesa enfaaye. Business bazidestroyinga, family bazidestroyinga. They don't care about you. Kuba temwagala bagambe ebigambo bino biwulire. Museveni ogamba nti we Banyarwanda we are many in Buganda. It was a mission to cleanse out Baganda. Kyovola abantu abayita Baganda amanya balina lombaya. Omuganda alina kaweewumbeko. Omuganda tatwala budde bwa kutta muntu. Wabula abantu abalina omutima okutta. Mwebuzano lwaki tasobola kuwaayo peaceful transition olw'ensonga akimanyi nti bevo buli omu ajja kuvaayo. Abantu balina information basirise busirisi.
Zomo chitegede. Katika chikunyumira bulungi chitegere. Ina video gye recordings naye giteeka ku YouTube channel yange gyeri. Nkunyonyode ne nkugamba nti mu majje mu police bayingizamu abantu baabwe. Naye abantu baabwe abo bali half baked. Bwe babeera half baked ne bafuna opportunity ba senior bali mu police ne baba training. Ne majje kiri majje ne mu police ne mu prison ne baba training. Kati omwana go trainings nga junior najja after 6 months nga akutte byakutte n'afuuka senior wo mukamaawo nenga talina kyamanyi okulya bulungi nnyo nga yawana ebiragiro. Kati mu kuwa ebiragiro okuba nti bakozesa cow mentality yensonga lwaki mukyala mu poliisi mulimu abatemu ng'ombuuza ekikolwa kyakola lwaki akikola. Those are the people. One, bagatta hate and professional ne stupidness oba ignorance. Bagatta ebintu binati wash. One, babaga bayingiza, we are protecting our gains. Museveni yagadde kibatira ku posta mu kitegeere, but it has been there inside moving. Abali mu majje bakimanyi, abali mu police bakimanyi, and these people have been there. They were told we must keep this government in power. When we lose power, we are going to lose each and everything. Byakora. Kanjera kuzanyira ka video kano kakase. Ono guy yabadde afaachi. Ono. Oh, yabadde afaachi. Oh, yabadde afaachi. Yabadde afaachi. Uyo mulabe katika ekifaananyi kati yabadde afaachi. Kamuzanyo labe. Yabadde afaachi. Akutte pepper spray afuidde abaana nga talina kyafa. Kati nina video gyengendo bazanyira mwagirabyeko. Kati mugenda tegera kyembagambye kyembadde mbasomesa wano. Museveni ng'amaze omulayiza balesa abantu bamusanyukireko bakoleki bamuyozeyoze. Wabula oluzungu lwafuukidde basereka wandi educate kawe ekizibu. Bembagaye bali bajja bali half baked baleeta abantu babwe nga baale mu bwongo n'abaleta mu system nga yakulya department. Uliriza ebintu bino saagala oseke njagala onyiige bunyiiza abantu bali mu office. Uliriza ebintu kwa omukazi ngijogera gyayogedde nga awaana mukama Museveni naye ebirimu byonna bisesa ne saagala oseke njagala onyiige. Ulira. Today, I congratulate His Excellency upon his nomination. Your Excellency, I'm extremely honored to be nominating you today. Your Excellency, this nomination today is not just a testament. The microphone is disorganizing. Okay. Kanzire wano. Today. Mulide sample katuna gambe this nomination is a testacle. Kyabadde agenda okwogera. Yadde ageraga this nomination is a testacle. Natune bagalambuza chiki testimony naga nti testimony. Yadde ageraga this nomination is a testacle. Kyabadde agenda okwogera.
era nga n'ebigambo mutudde mu maaso bwe yamaze n'agamba microphone ye mutawaanya oluzungu lwayogera nti microphone ekyusa obuluzungu kankabaddire mu kategere bulungi kati bana bajja mu ofiisi nga ye boosi wo nga yagwa P1B yagwa Nassale ne bamuleeta buleesi mbuzi wulira. I congratulate His Excellency upon his nomination. Nomination, eh? Your Excellency, I'm extremely honored to be nominating you today. Your Excellency, this nomination today is not just a testament. Yadda agenda kuita testa kozi awo. Okay. Your ex and Michael. Your Excellency, I'm a very good speaker, but I don't know what has happened to the microphone. I feel much better now that I'm holding it. On behalf of today, I congratulate you, Your Excellency, upon your nomination. Your Excellency, this nomination is a reaffirmation that the covenant between you and our people of Uganda still stands. And as the young people of Uganda today, it is our responsibility to contain and consolidate the gains and the achievements of our president. We are willing to take that on. And to my fellow young people, let us detest from the politics of identity, of religion, and of tribalism, so that we can come together as young people and build our nation. Lastly, Your Excellency, this is a very historical moment for me as a young person. In my election, I contested with 8 men and defeated all of them. I kindly request a historical picture with you as well, Your Excellency. God bless Museveni. God. Karinda bali mu offices za government byoboka. Set a cow and educate a cow. Bamujja mu senior 4, ne bamulera mutwala ku training ya majobe ya police oba ya prison najja. Nasangawo senior, n'amusomesa, n'amala n'amuyitako n'afuna $5,600,000 kati nga yamuwa ebiragiro. Kati ekyo kiri wonna. Bebo set a cow and educate a cow. Kati bana kweja emyaka, bwe balowooza bwe batyo kati saasira bali abakulu. Ekyo si kyekizibu kiri luddawa. Ekizibu kikino. Gwe gwe bakozesa ng'oli mu gavumenti eyo ng'olowooza nti bakwetaaga nnyo, tebakwetaaga nnyo, baagala bayisaawo awo. Remember Museveni, he came in Uganda on invitation of the Rotten regime of late Milton Obote, and they came as spies. In the process, he ended up in the ministerial post as the Minister of Defense. You understand? From there and then he became a labor leader under FRONASA, under NRA,
etc, etc. So he had no idea of managing any big office like a country. After winning the war in 1986, he was helped by the Baganda people and some indigenous, well-educated people who later got killed by Museveni after getting experience in managing that country. Atakitegedde kanchukunnyonnyole. Museveni yayita ekyamanyi kyonna mu bufuzi naddala ku ntebe ennene y'eggwanga. Ye yatandikira mu gavumenti y'Obote babaletanga bambega yakomekereza ali mu ministry y'ebyokwerinda bava mu ministry ne bakola obuliko balina mission n'agenda n'afuuka omuyeekera Bafulo Nasa bingi byali bingi nnyo bw'avaawo ne bayingira mu nsiko mu kinana ne bawamba obuyinza mu kinana mu mukaaga. Museveni tamanyi kye bayita kufuga ggwanga era nga takimanyi. Kwabula yasanga ba Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere, Bakintu Musoke, Babidandi Sali, bani waliwo abantu abali bamanyi politics, ba Dr. Samson Mullu, ba Dr. Samson, babi Mullu Kiseka, ba Abbe Kakacha Mama Yanja, ba banji nnyo be yasanga with that time. Ne bagamba no. Katukwate omuntu ono tumuyigirize. In fact, yajjako ne mu kitundu ekimu eyo mu maserengeta g'ewaabwe ng'ayambadde kawundazi suit ng'agisibiddeko ettaayi oyo gwe mulaba Nyandwe n'okukwata fooko kuliisa fooko n'okwambala n'okwetika n'okwambala engatto tabimanyi nga bamanyi Lugabire. Abasajja ne bamuyigiriza bulungi nnyo ne bamusomesa bulungi nnyo management ne bamutunda across the world n'abeera kasita yamala okuterera bw'ati mu ntebe ye bulungi nnyo. Omukomu bonna n'abajjawo mpaka nakati akyajjawo kikyakulyetinga vacuum eri abantu be bajje nga batebasanze omuntu n'omu yenna aliwo amanyi politics. No, awakana ku kyenjogedde ekyakawunda suuti okusibirako ettaayi genda ku YouTube video kweri. Kawunda suuti yagisibirako ettaayi. Kandabe nabanga ntutto budde. Abalina video muginsindikire. Njagibazanyira ku ssando. Mayenze bwa information bangera ku promise ngenda gireeta. Yasiba kawunda suuti n'asibirako ettaayi. Oyo boyo oyo gomulaba oyo Nyandwe Soferi. Bakawona Ssemwogerere bamwigiza n'okukwata fooko n'okwambala n'okumanya kino kiba kikola bati president yeeyisa bati kino bakikola bwe yamala okuterera bonna n'abanyiga. Gwawakana video bagenda ginsindikira wano. Yena ina video mu archive yo nga Museveni agenze ku ubana kwalina kulonda bwe yagenda okulonda yali ne Janet yali yambadde kawundazi suit ng'asibiddeko ettaayi. Aina video gipostinga ku Facebook. Oba jinsindi kamalo kuza waliwo ayinza okuba nga aginsindikidde wano. Alina video eyo gisindika wano kamalo okuzaako essimu eno. Alina video ginsindikire omanyi bano abantu bakuno bakumatiza nnyo amaaso g'Omuganda gali mu ngalo. Alina ka video nga Museveni yambadde kawunda suuti agenze mu bitundu by'embala kansindikire wano. Kamalo gisaako ndo waliwo akayina wano mu Bujjuma babeera nabo wano. Sirowooza nti waliwo akasindise wano. Takumala okulaba. Aina ka video kansindikire omanyi wakana nnyo bano. Kyara nsindikira ka video ako. Ate bwe naavaako nga mukasindika. Musindike ka video mayinza saagala abantu bawakana kuno. Sikalina muno nakajjamu. No, kati it's a deal.
ku Sunday ngenda kuleta ka video yako Museveni ngayambadde kawunda suit asimiddeko ettayi nje kafuna kuba nakajja muno kalimu nenda kajjamu kana sobodde kafuna atenga obudde bugenda kati mukategedde bulungi mi send me the video please, we want to see it. Mja kafuna bajja kasindika ina na video eno mujja kafuna nja kaba postingira ku Facebook bena bankafunye kubaza mwaka hivi na kajjamu mulioka mutegeere abantu betudiringa nabo endowooza yaabwe. Send it please. Sikalina nze wa nemba limenti wali ku live kate saazi nga akategedde akansindika baba bulina gowe nango okalina please nsindikira katambi yako okansindikire kale Lawrence Ongeyo akatambi njara kakomya wano atujja sekana ku Sunday saazi ja kuba 2 nyongera bajjukiza yenna ayagala kusupportinga Lumbye Broadcasting Service ngoyita ku YouTube link je nkuteredekawo sobola jikonamu ejja kutola butozi ku channel yange then ojoininge to become a member ebisigadde je bisanga yeyo mwe bali nyoba bali ddala temujjango okwo. I want to see that video clip. Smart Nathan video clip nja jifuna so mbebazizo kubanga kwe muli mukama bankumbire mwenna. Bwe kugambe kigambo invitation Museveni yajja ku myaka jenga mwana muto bajjanga refugee mama we Museveni bamala okulamu Obote yalina okunoonya abantu bagenda omuyambako nga ba intelligence officer gwe noonya history mutufu akulaga nti Obote yaledi yakkiriza abanyarwanda okujja mu okuyingira mu government. Obote yakkiriza abanyarwanda okutandika okujja mu government era bajjanga bambega gendo tandika okutula bitundu byonna kati mu Buganda abaliyo bonna bali mu kubega bonna baki Banyarwanda. Gendo tulaba batunde binyebwa ku street Banyarwanda. Gendo tulaba batunda phone accessories bonna Banyarwanda. Gendo tuleka tabavuga boda ezo nisingo obungi Banyarwanda. Gendo tulaba buli omu oyagala okutegeera nti bano bo ye specialization yabo umanyirivu bo akubega. 1 begonza nnyo bayina akantu kamagonda majja akantu akakogonda majja kabakolera nnyo mwenna olumu tujja ntunye bajjajjaffe nti tebamanya yes tebamanya naye kumu Abaganda abedda bajjajjaffe bali bamuwaggali nga akasente bakalina bajjajjaffe balina akasente Kingi saabwa yimba nti akamwanyi kaliwo tekaliwo obezi ne sente zaaliwo kali bajjajjaffe balina amawaggali nga binyonko ndabatonye moli mu Buganda nga bayine mwanyi bayine ebitooke bayina buli kimu balunze kati bajjajjaffe abasajja banda bakazi bajja nga bagonvu nnyo kati bajjajjaffe kyabanguyira okukkiriza abantu bati abantu abagonvu batyo kiki at the end of the day baba wadde ku byebanja byabwe bazaliddeko ne bajjajjaffe bayina amaddu nga bajja kubyana abasajja nga befunisa mbuto intermarriages mingolingi nga bigattagattagatta n'okutuusa olwaleero so yengeri abantu bano gye bayalamu nakati okutuuka olwaleero bajjajjaffe ekizibu tekyali abasajja bano bagonda nnyo era bagonvu na nnyo gwe wenna ayagala okumanya ekigambo kino bakomredi baffe bonna abali mu buzibu tebabuyingiramu ntebagala no they were well convinced batya abasajja wasanga nga ayogera naawe they are soft spoken people ayogera bigambo nga olaba ali kamo nnyo nga tomulamu buzibu wonna era Baganda afa basinga obungi bafunye obuzibu basajja abo
bali soft spoken people, very calm, composed. Kati gwe omuntu yeno ngudde ku bantu abalonje kumbe tomanyi kyoguddeko. Gwe tebasobodde okumalako obulamu bwabwe. Gwe basinkane oba balabe bonna, they are very calm but tebeerabira mission yabwe mu mutwe. Va kuffe Baganda abali aggressive ngenda kugamba ekigambo open date gundi oliwo please nze ngende. None bamugamba ekyo najja kisigala nga ali calm tagenda